po jako akawuwo. Amanya gange nze Kabonge Gabriel. Abantu ab'enjawulo omubadde abaami b'amasaza, bannabyabufuzi, bannaddiini wamu n'abantu abalala beeyiye ku mbuga ly'essaza ya Mawokota, Butoolo, Omukutuuza ow'essaza Kayima wamu n'abamyuka be. Ppookino ono ye ssentebe w'abaami b'amasaza w'ekitiibwa Jude Muleke asabye bannamawokota okufaayo ennyo mu kulwanyisa endwadde naddala akawuka ka Mukenenya. Okufuba okola ennyo twejje mu bwavu ate tufune ssente ziwerera abantu. Njagala okubiriza bannamawokota okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya naddala mu baana baffe wansi mu bavubuka ne mu bantu abakulu nga mwekebeza ate nga abalina ababeezi mukuumagana. Kayima Gabriel Kabonge asuubizza okuzimba ebyobulambuzi mu ssaza ly'e Mawokota ng'ono agamba nti wakuyitira mu bakulu b'ebika. Mawokota waliwo ebintu bingi bye tuteekwa okukyusa naye omulimu gwaffe omukulu gwa kulima. Ate obulimi tetujja kubuvaamu kubanga tulina okulya. Bano bakaggo abali e Kampala ffe tulina emmere gye balya. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Sarah Nakawunde Temulanda akubiriza Kayima n'abamyuka be okukolaganira awamu n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati okulwanyisa ekibbattaka mu ssaza lino. Nsaba Kayima mu nkola eno empyezze bayambeko ku bantu mu kutaka, abantu babagoba ku ttaka nalino lyennyini babayambeko abantu abali ku ttaka okuba ffenna tukwatire wamu nga tubalwanirira basobole okubeera nga tebava mu bwavu kubanga oli baba bamugobye mu ttaka abasigala talina wabeera agenda kubeera ku streets kiba kitegeeza nti ajja kuba mwavu talina kyakulya takola ki. Ssaabawolereza era minisita owa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Chris Bwanika akubiriza bannamawokota okutaasa obulungi abantu abagudde ku bubenje so si kubanyaga era ng'ono asinzidde wano ne yennyamira olw'obuseegu obususse mu bantu. Obutonde butaaguddwa nnyo. Ssaabasajja yatulambika nti ku mikolo nga gino tulina okusimba emiti. Ensonga y'obuseegu era nayo twafunako alipoota nti mulimu ebitundu ebimu obuseegu nga gye buli mu maka newesanga nga abantu ab'Oluganda tebaganza ab'Oluganda. Owekitiibwa Frederick Kisitu Mpanga ngono yabadde omugenyi omukulu akuutidde abantu okulwanyisa obwavu ng'abakubiriza abantu okukola. Tubakwasizza effumu n'engabo bye mulabako wano ng'ekisooka twagala mulwanyise obwavu empologoma eyagala okulya abantu ba Kabaka Ssaabasajja okubamalawo. Mukubirize abantu babeere bakozi beerwaneko obwavu. Owekitiibwa Mpanga abakalaatidde okukuuma obutonde bw'ensi obutaaguddwa ensangi zino bw'atyo n'abasaba n'okujjumbira ate okusimba emiti. Obutonde buno tugenda ne tubulowooza nti nno kintu Katonda yakikola nga tekirikyukako era tekiggwaawo kubanga twasangawo emiti mingi tulowooza nti emiti egyemeza gyokka era gijja kusigala nga mingi. Tulowooza nti entobazi zino zetwasangawo nazo mu ngeri emu eba endala tuyinza okuzijjamu obujja ebintu olw'okuzijjawo n'okuzisengamu. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.